gavumenti ya Uganda yasalawo okwenyigira butereevu mu nsonga y'okusobola amafuta ng'eyita mu kitongole kyayo Uganda National Oil Company kiyambe okukendeeza ebbeeyi yaago n'okukendeeza ebbeeyi y'ebintu mu ggwanga. Okusinziira ku minisita w'amasannyalaze n'obugagga obukusike Dr. Nankabirwa Ssentamu, enkola eno yali yakuyamba nnyo omuntu wa bulijjo ng'ekendeeza ku bunnyonnyosi obusibwawo abakamula bannansi ensimbi nga bayita mu kuwanika ebbeeyi y'amafuta. You delete it so that you introduce the mandate you want to give to to import all petroleum products as listed in the third schedule. Mu nkola eno gavumenti yakwezza okusobola amafuta era esseewo ebbeeyi ey'essalira ey'amafuta esaanidde. Okusinziira ku nteekateeka eno, enkola eno yali yakutandika mu January 2024 wabula bannayuganda bakyetaaga okusaba ennyo oluvannyuma lwa bannakenya okuddukira mu kkooti ne bagaana Uganda okusobola amafuta gano ng'egayisa mu Kenya. Peter Muliisa, munnamateeka wa Uganda Oil Company, agamba nti bannakenya abadde basobola amafuta baddukidde dda mu kkooti enkulu e Kenya era kkooti enkulu mu Kenya omusango yagusala omwezi guno. Naye twagenda okulaba nga engeri gye tugula okuva ku kampani ez'e Kenya byongeramu ku kasente. So ng'eggwanga ne tusalawo nti naffe twetuukire tugende eri bagasunsula tugule ng'eggwanga tujjemu bano ababeera wakati ba middlemen. Kampani e Kenya esatu ne zitutwala mu kooti. Of course companies ezimu kuzibadde ziganyulwamu nteekateeka eri gye tubadde tukozesa enkadde se ne zitwala mu kooti high court y'e Kenya etuula abantu bebayita Machakos nga bagamba nti waliwo amateeka ge tumenye. Ono ategeezezza nti mu ngeri y'emu Uganda eddukidde mu kkooti evunaanyizibwa ku mawanga ga East Africa okuwakanya ekikolwa kino ng'egamba nti kimenya amateeka ga nsi yonna agafuga ebyobusuubuzi. Okusinziira ku mateeka g'ensi yonna ag'ebyobusuubuzi, eggwanga lyonna lirina obuvunaanyizibwa n'eddembe okuyisa ebyamaguzi mu ggwanga eddala lyonna erina ensalo n'essemayanja era kimenya amateeka okuziyiza enteekateeka ng'eno. Eno right y'okutuukirira ssemayanja ya buli ggwanga mu nsi yonna eritalina access to the sea. So okubalaba nti omuntu owa bulijjo mu ggwanga liri erituukirira ssemayanja asobola okugenda mu kooti n'akuyimiriza okuleeta ebintu mu ggwanga lyo abantu bye beetaaga wabaawo obuzibu. So tetwagala eyo president ebeerewo. Ono atebulidde nti singa enteekateeka eno etambulizibwa bulungi era bukwakku, Uganda yakutandika okuyingiza amafuta mu nkola empya mu mwezi ogwokusatu oba omwezi ogwokuna omwaka guno. So kati tulinze eno kooti ey'e Machakos 22 guno omwezi esobola okusalamu kuba ffe twagisabye esalemu egobe omusango ng'eggwanga tulina right to access the international sea and 22 bwe basalamu bwe batyo immediately tutandika. So tuba tulaba amafuta gaffe nga gajjanga end of March oba ali April. Mu nkola eriwo olwaleero kampuni z'amafuta ez'enjawulo mu Uganda zisobola amafuta butereevu okuva ku bannakenya abagasobola obutereevu okuva ku bagasima nga kino Uganda egamba kyongera nnyo ebbeeyi y'amafuta ekikaluubiriza abantu ba bulijjo. Robert Mwanje, Bibi Telefayina, ageesigika. Olukiiko lwa Lord Mayor lukizudde